Sb4 sagala mutubuzabuza ate tondeeta busungu kubanga nja kukuvuma mukwano tondeeta busungu Sb4 inja kukukoloboza ate nga toyina kyojja kunkola nkulayirira Maso oba yalokose oba tiyalokose tekirina buzibu naye interview yomweyo ne Mercy ya sympathy kwagala kunyiza bannayuganda nakubanga mubafudde abatategeera nzikiriza ndi Mercy ebigambo byonna byayogiranga yali ayogera kuyisaawo bibye naye sikiriza nti interview gye wamuggyeko yabadde interview tewasoose kunoonyereza ekyo kimu ebibuuzo ebiruma abantu wagwan brother nakononene tewasoose kunoonyereza Mr. Sb4 ebibuuzo bye wagibuuziza Mercy bya bulijjo bayibuuza Bakadama abakajja n'abagenze mu kiyumba byebuuzo bannayuganda bye bateetaaga kuddamu kuwulira nze ngenda nnoonya Mercy mubaggyeko interview entuufu mukitegedde Love Mercy kulikayo kulika ekiyumba ng'obuyongobidde omukyalo omulokole nakunjerere so tukuyitedde program ya Love Mercy yennaku osana ogiwulire ogiyigiremu tuli mu kyaki ya maama yawe kuzimba kyaki ennaku egenda kubula kasawa tuuse Uganda ne maama so agambe yalaba omulambo n'atandika okuvuma abantu oyo ayinza okulaba omulambo n'atalikodinga katambi n'afuna n'amaanyi agagusika mu firiji gy'agamba firiji n'atagukwata katambi takubuulidde lunaku lwe baali bamuwambyeko simu takubuulidde lunaku lwe baali bamumyeko wifi takubuulidde lunaku lwe baali bamumyeko mmere takubuulidde ku lunaku lwe baali bamugaanyeko kutuukayo kale bwe baba bamugaana okutuuka mu kasenga ako oyo Love Mercy gwe mulaba oyo n'atuuka mu kasenga akalimu omulamu n'atagulikodinga olaba yeerikodinga mpale ya munda ng'erimu ekituli tunulira omuntu gwe twogerako naawe era obeesinge ne bisitole bye byawa abantu yes bw'aba agamba nti oyo olaba yeekwata n'olaba n'ebipale bye eby'omunda oyo alima okulikodinga omulambo oyo alima okulikodinga omulambo nkubuulidde sitole zaali bwezi tiyafuna omulenzi amulimbalimba mbu ali mu UK bw'ayagala kumutwala bweru ayagala kumutwala Bulaaya yamwetegera ku intaneti okwo naye nkubuulira intaneti zibalimba nawe ojja kutunuulira damage okakase oyo mwana alinga omulalu w'omutwe teriyo muntu ayinza kutandika kuvoola maama we nabazadde be naggwanga lye n'abantu bonna gw'omuganda n'akunyiza omu n'ogatta tribe yonna nze nkubuulira wayita we wandikomye naye wakeetonda kitono nze nkubuulira waliwo abasonyiwa naye kikolimo wakiyoola dda ne bw'osula mu kyaki kati bangambye asula mu kyaki we yasse emigugu gye waliwo omuntu alina amagezi yadda ku kyeyo nga kyazze nakyo ke kaveera akabulaaka kalimu mizinda gy'abadde akoleramu content bwe bwongo bwe yalowooza TikTok egenda kumuggusa nze nkubuulira abantu bano abali ku mutimbagano eyo TikTok biki ng'abasinga bakomawo n'ebizibu tewa ngani ngamba bakomawo n'ebizibu ngani atali mu bizibu bweru ababadde mu bizibu era be bakomawo n'ebizibu ngani ababinoonyeza bwe kati kankubuulire ono omwana omwawula otya n'ebizibu ku byonna bye yakolera ku kyeyo kwata maama we yakuzaala muvoole tuli wano Uganda nero nga tetunnagenda nawala tetunnavaawo gwe kwata kamera voola katonda w'okunsi omuzadde you see how you will end osegedde gwe tandika kuvoola maama wo omanyi tugenda ne tuddaawo mbu banoonya content mukwano maama katonda wa kunsi olina abaana bo naawe nkimanyi bawala ate saagala kuyingiza nsonga zino mu baana bo naye njagala mutwe gwo olaba tofunye magezi ng'olina abaana abawala be wazaala naawe abagenda okukeera bazaale nga tosobodde kubasiiga kifaananyi nti gwe yabazaala oli muzadde waabwe katonda waabwe nodda ku nnyoko n'ovoola nodda ku maama wo n'ogamba nga bw'ogenda okumuwa obutwa nyabe ekikolimo kigenda kukugoberera maama tamanyiirwa omuntu eyakukuuma emyezi 9 gwe nga tonnategeera ng'olya n'okulya n'obubi obulya nodda wano olw'okuba ofunye ka TikTok following n'otandika okuvoola abantu nze nkubuulira omwana oyo ebikolimo byagenda okuyoola kati oyo ekikolimo yandikyewaliddewa ddala ebizibu yandibyewaliddewa kyokutika emiziina gy'omuwarabu ebigoye ebikyafu n'abitikka n'ajja wano nawo n'atandikirawo gamba nze sipulitendi nga tolina ky'olina tolina ky'ofunye ku kyeyo kikusaze gwa bikolimo by'olina kuviira ddala nga tetunnakumanya
Kale kankubuuze kino omuntu ayinza okudda ku maama we n'amuvuma amagambo agafaanana gatya omusuubiramu ki? Omukazi yenna asobola okwewanika ku maama we n'amuvuma ebigambo ebifaanana bitya n'alagira n'abalala okutta bamaama baabwe kubanga baganda n'avaayo olwayo n'agamba nti nali ndi mu kontenti. Kati gwe ddala okkiririza otya mu bigambo byayogera ku Saudi Arabia abatamuzaala? Olaba oli asinziira ku nnyina njagala tufumiitirize stories z'omwana ono tuzigenda empola mujja kulaba gy'agenda okuggukira. Balina bye balanga, balina bye bayisaawo, bwakuteeramu nti waliwo abaamuyambye ng'ate si be baamutwala. Olaba embeera ezo balina kye bagunjanze bansomeddemu omuzannyo nti waliwo ekikampani kye yayingiddemu kyayagala balimberimbe abantu nti babanunula wa ebweru. N'ebyo ojja kulabiraba mu maaso. Naye gwe nze njagala ofumiitirize omuntu asobola okusinziira n'akugamba nti maama wange nze mutta siina kye nkwagaza. Ddala asobola atya okugaana okutema ku Saudi Arabia ekigambo? Ebintu byonna nga tubiwuliriza tuteekemu obwongo. Oli bwakugamba nti mu firiji mwalimu omulambo, gwe kani imagine osobola okukkiriza nti waliwo ennyumba esobola okubeeramu omulambo ebbanga eryo lyonna? Mbw abasawo ne bajja ne bagutwala mu ddwaliro ne baguza mu nsi ki nga bwe mwali mukikoze ddi? Singa teyayinvolovinzeemu muntu mulala nti oba bali bettira omuntu waabwe ne bamutereka naye n'agenda ne mu ddwaliro ate ne batumuza ne bamutereka ate omusawo n'ajja n'amukuba eddagala ate n'amuzaayo mu ddwaliro ng'omuntu yafa. Tebaagala ziika bantu neddaka buli anyumya ku mulambo oguba mu nnyumba. Ati labayo sitole ezo zirina beesi ki? Tutunuulira nsi ya Busiraamu esobola n'okukuziika ng'oli mulamu kozi bo bakimanyi bulungi nti bw'ofa ogenda wa Allah. Otugambe nti omuyisiraamu alina omulambo mu nnyumba omusiraamu? Otugambe nti omusiraamu nga bwe tumanyi kalica y'abayisiraamu nti bw'ofa bakuwa essaawa ntono nnyo wano be bakyasinze kuziika bantu mangu. Gwe otugambe nti baguziika mu nnyumba bwe baguteeka. Mase totufuula basiru. Teri nnyumba y'Omuwarabu esobola kubeera nnaku nnya nga teriiko masannyalaze. Firiji zibaamu ebyokulya, zibaamu ennyama, enkoko, zibaamu ice cream, zibaamu ebintu. Tekisoboka kukkirizibwa nnaku nnya nga temuli masannyalaze. Wali tugambye ekigambo ekirala. Musibye mutya, kase musibye bulungi. Masa sikuyinaako buzibu ne SB4 sikuyinaako buzibu. Ne omuntu oba omulabyeko ekitali kikituufu ku mutwe tomuggyako interview mukwano. Tukwegayidde nze ndaba interviews nnyo. Naye ya Mathe yannemye because kubanga ngenda manyi ya bulimba. Eno mu Buwarabu tetulaba na ku mirambo ne bannyini gyo bennyini tebagirabako. Ongamba otya nti wali onaaza mulambo. Byonna byayogera tebikwatagana. SB4 mutaddemu kamera ogiremezzaako. Bannange temutuwonoonera. Abawalabu babi senga oba weeyisiza bubi. Senga oba weeyisiza bulungi ow'Omuwarabu si mubi. Ky'olina okola ow'Omuwarabu keep quiet your mouth. Naye bw'olaga nti naawe oyogera nnyo Omuwarabu ajja kubeerera mubi. Mathe sikuyinaako buzibu naye weerongoose mu mutima nga we walokoka. Ekyo tekikuyisaawo oyagadde ofuuka serebu ofunyeefunye amaziina oyambalanga mulalu totegereka agamagoye lwaki togasuula mu butuufu. Lwaki togasuula nga wazzeeyo ewaka? Lwaki mwelangirirako ebintu ebitategeerekeka? Kati Masa ago gennyini amagoye gakufuula mulalu. Please Abannayuganda mwegendereze bye mwogera olw'okuba mwagala okufuuka simanya famous. Tubeegayiridde. Masa tonaazanga ku mulambo kyennyinza okugamba. Olaba ne bannyini bano abasiraamu ba mu Buwarabu olaba ne bannannyini b'ewaka tebalaba mulambo. Naye ate gwe Masa awusigalo. Please Masa yambula ebigoye ebyo olongoose omutima gwo kyennyinza okugamba. Bakadama bannange mwetereze emitima. Temuwaayiriza abantu olw'okuba oyagala ofuuka famous. Nedda. Masa wonna ayambulaga amagoye n'ogakwata n'ogasuula kasasiro ogenda kufuuka omukyalo ow'obuvunaanyizibwa. Bye byange. SB4 si buli Kadama nti olina omuggyako interview. Masa waba yatabukamu ku bwongo itsoke tusabe Mukama amusonyiwe. Mwe mulimu ebintu ebitali bituufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya bamikwano kansubire musibye bulungi. Banna leero nsaba njogereko eri Love Mercy. Love Mercy Mukama mulungi kuba wazze Uganda
naye ate ebigambo byoyogera nga tebinyuma nga tebiwooma mukwano. Ebigambo byewabuulidde SB4 nze ng'omunnagaanyo bikkiriza mukwano. Ovaayo otya n'ogamba nti mu nnyumba mubaddemu omulambo ku bbanga ly'omaze. Yesu oyinza okuba obadde togulabanga naye sisuubira nti gubaddemu. Ekyo kyo tekiriiyo mukwano, saagala olimba ensi. Bannange saagala tupolooke mugambo. Bannaffe abakyali e Uganda gwe bawulira gubalemese okujja okukolerera famire zaabwe. Love Maziga wavuddeyo n'ogamba walokose n'oyingira mu ddiini y'abanno ng'olaga wakyusa omutima buli kimu kyakyuse. Naye oyinza otyo tugamba nti wabadde onaaza omulambo walinga otwalayo emmere naye nga tomanyi baani bagirya. Bannange omunnayuganda nga ayagala okumanya. Abannayuganda nga twagala okumanya. Nnyinza otwala leero emmere n'enkya na luli mu kayumba akalimu enzikiza nga nze sikyekinga nga kulaba kikiri munda. Wamala funa depression wano ku TikTok. Omaze ovuma buli muntu yenna, ovumye buli muntu yenna ofunye depression n'osalawo creating a story. Love Maziga kyusa mu mbeera zo. Kyusa mu mbeera zo mukwano ng'obudde bukyali era ensi vaayo gibuulira ekituufu kikyoli kyenyinza okugamba mukwano. Wagasseeko otisse ebigoye bye wali okolera mu vidiyo ku kyeyo obitisse obitutte e Uganda obikoleddemu vidiyo. Ensi ekusaasire nga bw'oli omunaku ennyo. Yes, oyinza okuba oli munaku tetugaanye. Naye toyinza kuŋŋamba omunaku ali e Uganda osobola okugula data maama n'opostinga vidiyo ku TikTok n'obeerako nga tovaako. Kwata ssente z'ogulamu data, gulayo olugoye lw'2000, 3000 wali wino weeziri, yambala kyusa ku mbeera. Lwaki osigala mu mbeera gye walimu ku kyeyo ng'oyambala ebyo ebigoyegoye olw'ensi ekusaasira ennyo naye ali kuyambye wallahi tasobola kuyamba ng'okyalimu ebyo ebigoye era balabira ddala ng'oli mu katimba yennyini. So Love Maziga tuwagala oveeyo ffe nga Bakadama obuulire ensi ekituufu ki ekikutawaanya. Va mu ebyo mbu navuma Abaganda navuma abanene nsobole okuyambibwa nva ku kyeyo. Baana bangi nnyo basabye obuyambi mu mbeera ennungi era ne babufuna. Naye ate ggwe lwaki abantu baali badde tebasobolako? Abantu baali bakwagala. Naye vaayo weetondere ensi ku kye wakoze. Ab'emikwano mu Yesu, abooluganda mu Yesu, Yesu yeebazibwe. Mpitibwa Kankwasa Mase oba Love Maziga. Neebaza Katonda nti ndokose era nzizza bujja. Nazanyako content w'okutyoboola abantu ng'ate kw'otadde n'okutyoboola ekitiibwa ky'abanakazadde b'eggwanga katugambe nti maama, naye nga maama yansonyiwa era yategeera nti yali content. Naye content ono ngenze kiraba nga tukosamu abantu bangi emitima, abantu tubaleka mu maziga, naye nga mbasuubiza nga mpanisa emikono. Bwe ndiddamu okuvuma omuntu bambi mbasaba bannayuganda mwenna bwe munsanganga mu kkubo munjokye n'ebipiira. Mukama yeebazibwe. Era nalokose muli n'ekomera, nalokose wadde yali content nga nze nga nkimanyi nti content, naye ate neeyongedde okudda eri Katonda. Bayibuli egamba bw'otasonyiwa nawe tolisonyiyibwa. Gwe wenna ansonyiye Katonda kumpeere tosinga okwagala. Era mpanisa emikono nga ngamba nti Pastor Bugingo Katonda yandaze gwe alina okunjatuza obulokole, nzire eri Katonda ndokose ebyensi tebijja kuneemazaamu, mboneredde ba mikwano. Mukama bampeera omukisa era mbaagala nnyo. I love you so much. Muli baluganda munze mu Yesu era ndi waluganda mumwe. Atakolangako nsobi yaba tasonyiwa naye oba omanyi nti wakolako ku nsobi sonyiwa naawe. Bayibuli erikubalirwa nti wasonyiwa naawe olusonyiyibwa. Mukama bankuumire. Yumba SB4 saagala mutubuzabuza ate tondeeta busungu kubanga nja kukuvuma mukwano. Tondeeta busungu SB4 nja kukukoloboza ate nga toyina kyojja kunkola nkulayirira. Olaba omuwalabu bw'aba agenda ofumba omukyere ase n'obukopo obwo nga famire bwaguuga bweti mubuuza abaana olowooza lwaki ew'omuwalabu kubuzi tezibulawo? Lwaki ew'omuwalabu kubuzi tebulawo? Lwaki bateekamu kaamulali mu mmere zaabwe? Omanyi lwaki? Kukekkereza. Ojja kulya akakyere katini bwe kati oteekeko ekikopo ky'amazzi olw'okuba kaamulali akusimbye oliireko kubuzi egi emu
olowooza lwaki bakola bwe batyo basiru temuddamu kutusiruwaza SB4 n'abantu bwe mupanga ebintu byammwe oba ebizannyo byammwe omuwala bwebeera famire ng'erimu abantu 18 abaana mubabuuza abali mu biyumba abali wano mu komenti byenjogera mu bimanyi n'afumba obukopo wano eno mbawalabu tewaliyo muwalabu ayina gama y'ekikopo tewali yalina plasitiki tampeko obukopo bwabwe mubumanyi bubeera bwe buti n'afumba obugiraasi obw'omuceere kubanga omuceere gwabwe mulungi basimati guzimba ne guzimba kale ekisaanidde naye ng'emmere yeeyo n'ogamba bano abantu banakutaze nga nakajja wano nagamba nfudde bannange buno obumere naye bano abantu bonna bunaatumala nagenda okulaba butumala ate nesigalawo bagiteeka ne mu fridge ate nkeera n'agamba tetugenda kufumba eyo gye tujjayo ne tubugumya ne tulya nze ne ngamba eno gye bakuttemu sijja girya ne neeyiiya ng'omukazi naye nga naye akulaze gy'agenda okulya ne bbawe kati gwani Kadama kiwemmene ku ggwe ajja mu nnyumba y'omuwalabu n'ofumba entamu y'omuceere kilo 5 n'oyagala ozituuleko zirye bwomu olw'okuba oyagala okole content Love Masa sikakasa nti osobola okulya omuceere ogwo n'ogumalawo wabula wayagalanga okusanyusa abantu wayagalanga abantu bakulabe bagambe omwana bannange alya nnyo mbwolo ka vidiyo ka trending katambule bannange wali ayina emirembe wobeera ng'oyina emirembe oyina kulya nnyo olowooza emirembe kulya bannange emirembe si kulya